Isaac Mutyaba beera bulungi. Kale Isaac Mutyaba mu mbeera yonna bw'atyo bw'alabise ng'ate asembayo wangi wangi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Bali kuwuliriza abakama baffe. Bali kuwuliriza. Amanya ndebozi mnabugenda okuzaata. Ndi ku mukutu gwa Faro FM Ntumbudde. Okay. Amakubo agamu gaazibidde engeri gye bagakola. Buli ebwayise bannaffe abatambula babonaabona bagenda okutuukawo nga tekkubo lizibiddwa ate ne baddayo. Tubeereva ku Edeni okudda ekazo Sentiruuku yazibiddwa n'ekkubo eriri ku kitaawe ekazo gye njogerako ffe. Paka erugoba ekkubo erikyazibiddwa ssebo mukama waffe olw'enteekateeka y'okulikola. Mukama waffe ne bannaffe bagezeeko okulabula abantu oba oli awo batambuze kyalina katumekwa gyali kapaapaali ne Katoli Juma monge muwina atukuzeeko nnyo jatizaituni lunaku ali atumbudde nakitumu bonna oba twabaddeku wamamyuka ya kusande ewedde nakyaziza ku basetuumu kamuliro odyawo ekireka mukama wange oza kantale mukale nokutuusayo buli musukumu yenna yabaddewo nekiyakoze emiti ena alina kyeyagasseeko tweyanzegere ddala sabakiba Allah yabamukisinga okuba ekirungi nanya nsigadde munabugere Nuhu Muzaata ebyali alina twaha nkwagala nnyo kale munabugerere Nuhu Muzaata ate waatu naye wakigadde. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy right? Umuzirandiga yewunyisa. Okay, ali ku Pal FM, ali kukula ly'omuntu wa bulijjo. Ogamba otya munnange embeera eryetya bitambula bitya ebere kulaba nti ate nno munnange naawe okyabikwasaganya webale kukwasaganya webale kukola webale kubeerayo webale kwagala Pal FM webale kutuuliriza webale kutulaba ku YouTube mwenna tubasiima kyenkanyi tusiima endaba yammwe gye mutulabamu tusiima empuliriza gye mutuulirizaamu tusiima enneesiga gye mutwesigamu mu mbeera yo naddala ku puroguramu zizonna ne mwerekereza otulo mugamba tulina okuliza ku Pal FM ne mwebakira okwo ne muzukkira okwo mpolampola mu mbeera yonna kyemukulaba nange kyakabinya okulaba nti mukyagyekomirako naffe tuyama okulaba nti tubaweereza ebibagasa ebibazaamu amaanyi ebibazimba ate no munnange ebibakulakulanya mu mbeera yonna ntandikiddawo ali ku Pal FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo munda mu ggwanga era Uganda obitegedde tubikuwadde mpolampola mu mbeera yonna obitegedde mu mbeera yonna ebiva wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oli awo n'osobola okulaba nti omanya biki ebifa mu sayidi eyo yonna kakati olunaku lwaleero sayidi y'NUP bagendako wali Kyagulanyi Sentamu ngenda kusoma mwezi 9 ageze sayidi ya wani yeka abarole abe Fort Poto City yonna ajja Bunyangabu agenda kulaba nti yetowerako awo sayidi zaawo mpolampola mu mbeera yonna ate General General Kaguta Museveni agenda ku sayidi eri ekyenjojo n'ekibaale yagenda okulaba nti ate atalagira ensi asobola okulaba nti ate nno awenjeza eyo akalulu mpolampola mu mbeera yonna ali ku Pal FM munnange ampuliriza era naawe andaba ku YouTube tugenzeeko wano munda mu ggwanga erya Sudaani Abasudaani abamu batandise okulaba nti bakomba kwerima bagamba bannange tukooye entalo
tukooye ekiyitibwa entalo tukooye entalo bannansi tutandike okwebeereramu bannansi mwenna tutuule wansi oba tukwata amajambiya oba zomba oba ki owuliriza obuzibu obugiridde abakulembeze bano abali mu kulwana bannansi waliwo obubinja butandiikiriza mpolampola nga tewali abukubamu muliro nti ava bweru wabula bo bannansi bennyininyini ab'oku byalo bennyininyini bagamba tukooye entalo we tuteebeereramu bajja kututta batumalewo abaana baffe bafudde ebizimbe bigudde tetukyakola tusula ku bunkenke amataka bagatutte bagataddeko zibalakisi ez'enjawulo kyetulina okukola kiri kimu ffe twekwate kitole tuggyeko abantu bano bombi twekwate kitole tuggyeko bano abantu babiri Dagalo Muhammad Dagalo ne Burhani twekwate balemeddwa twekwate tubajjeko we tumala tulonde abakulembeze abaffe abajja we tumala tulonde abakulembeze abajja mu mbeera yonna yonna bannansi b'eggwanga lya Sudaani batandikiriza mpolampola bagamba tubikooye bino tukooye obuzannyo bwammwe tukooye entalo zammwe bannange tubakooye kati katugende wansi nga ffe bannansi leka twebeereremu tugende tusobole okulaba nti tubajjako tukooye entalo abaana tebakyasoma abaana baffe bafa abakyala bafa mu malwaliro nga bazaala lwa bibomu bibalukabaluka munda mu ggwanga erya Sudaani tubikooye kakati ali ku Pearl FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo kyekiri mu Sudaani ate mu Sudaani eri eya South omusajja Salva Kiir akabinja obubinja bumutawaanya obwo tebusobola kuzikiza ono agamba naye munaakola mutya nga muntawaanya obubinja mu obuntawaanya mu mbeera yonna nja kulaba nti mbateeka wansi nja kulaba nti mbajjako mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ggwanga lya Sudaani awo nvuddewo mawulire bannange gaba mangi awo nvuddewo tugenzeko ampuliza munda mu ggwanga erya Congo ne ggwanga erya Rwanda Paul Kagame ne mukwano gwe kati kyaliwe Shekedi kyali wa Kagame bukyalubanga lwa Mmindi bano bannange ba mikwano ddala mu mbeera yonna bano bazikwasa kati wabalengedde munda mu ggwanga erya Amerika wabalengedde ali ku Pearl FM nga balina empapula ze basayiningako era olunaku lwajjo nakugambye nti waliwo yazinga musanyufu waliwo yakomyewo nga si musanyufu nga munakuwavu gavumenti Tshisekedi abadde yakatuuka munda mu ggwanga erya Congo ebipapula ne biyita ekintu kye nagambyeko olunaku lwajjo ebipapula byayise uliriza ebipapula bitambula biyitaayita nga era natwebuuziza ejjo nze naawe bano abasajja bagenze mu Amerika beebale nnyo beebalire ddala bateze ku nsonga z'okulwanagana ku nsonga za M23 bikome era neva ku muzinalo ku makyanga mbagambye katulinze tulabe M23 abaddaani babadde bano babasapootinga oba bo babalese mu Congo ekituufu babalese mu Congo waliwo bwe balese mu Congo waliwo abagenze mu Amerika waliwo omuduumizi M23 evuddeyo etegeezezza bagambye mukulike eyo naye ffe tukyaliyo ffe abamu tukyaliyo yadde engeri yabagenda okuteeka emmundu wansi information elinking evaayo eraga nti waliwo M23 bagenda okulaba nti munange bateeka ebikola wansi nga bagamba oluvannyuma lw'okukkaanya n'okuteesa bagenda kuteeka emmundu wansi emirembe gidde munda mu ggwanga erya Rwanda ne munda mu ggwanga erya Congo naddala mu Congo kati basindisa akapapula bagamba nti mukulike eyo naye ffe tukyali mu nsiko ffe temunaba kutukolako temwatulowoozezaako oba temumanyi nti gyetuli ba M23 mu mbeera yonna bagamba gyetuli ffe ku bano kuliko abawagira oba era tannazuulibwa
biri mu Congo naye nakugambye ebintu bibiri either nga basayinize bya kimpatiira yabaffe kuba nababiri ani yafunyeemu tewali Amerika ye yafunyeemu kubanga we bagenze okusayininga tebasayininze byokka ebyo gold nakugamba mu Congo waliyo gold Congo mu bibira waliyo gold katati kyekisinga gold birimu ku bintu ebyebbeeyi birimu value ennene ddala eye Congo tolowooza nti omusajja n'agamba Amerika tagenda waatafuna era eri ababuuza ati kakati Yusufu wama Yusufu gundi bajja ddi ne bagendako eri ne bagira nayo afunira wa Amerika afunire wa kakati biri saidi ze Congo eyo ali ku Pearl FM munange ali kukola eri omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna bibiri saidi zaawo Tanzania nja kuwaawo ndowooza maaso awo kati kiza tugendeko munda mu ggwanga kiriza ali ku Pearl FM tugendeko mawanga ga Middle East ewo musajja Benjamin Netanyahu Benjamin eyakera ku makya n'agamba nti eggwanga amawanga gonna aga Middle East tugeetaaga nga gatuli mu ttaano tugaagala mu nkwawa era ne beewa n'ebbanga ne batandika okukwata amawanga Middle East ga Jordan ga Misiri ga Turkey UAE abo bonna ba Saudi ne batandika okulaba nti munange babakwata ne bassaamu abakulembeze abaabwe nakugamba paka kati wogenda munda mu ggwanga erya Lebanon president ate musiraamu bano abasajja kyekyali ekibalo kyabwe kyova olabanga bagenda munda mu ggwanga erya Siriya ne bagamba ono dictator Bashar al-Assad atulemesezza ebyaffe tumuggyeko bagezaako muwa ensimbi ne bamwegulako ono yamala okukozesa ensimbi zaabwe n'atandika okukola ebibye nga tawagira Abayisirayiri ne Middle East nga tagiyambako nga bagirumbye nga kwegamba ye ali wannamunigina aliwo ku lulwe ne bagamba totulabanga katukusindikira omutujju ne basindika Jolani gwe bali bayita omutujju kati president mulamba ali ku Pearl FM kyali kiro ky'abana basajja Abayisirayiri nga bagamba twagala obunaku lukye nga Middle East yonna yeffe tulagira era kkiriza obagaana abasajja bali serious baagala Middle East nkugambye batandika n'abakulembeze era nga kirooto bakyakiriko n'okgenda okulumba eggwanga erya Iran okuba Ayatollah Ali Khamenei nga baagala kujjawo bwakabaka tubuyita obwakabaka baagala kujjawo buno obwakabaka obw'ensikirano wa Ayatollah babugjewo kubanga wajja nga balaba era baagala babugjewo nga nabo bakirabira ddala waliwo n'omu ku bapulezidenti munda mu ggwanga erya Iran baamukozesa era Ayatollah teyamuluma okufaakwe teyamuluma baamukozesa Bayisirayiri basobole otuukiriza ebirooto byabwe bamuyingire munda bamuggyeko era ekirooto kyabwe kyabadde kya mwaka guno gwe tumalako ogenda mu Iran nga batagetinze Ayatollah Ali Khamenei ennaku 12 ze baalwana ezo ezabatuusizza okwogera ebigambo ebingi nga waliwo jenerali bali mu meeting nga bagamba ati ekituufu tukkirize bassebo ne bannyabo abali mu meeting eno bali mu Isirayiri nkulaga ekirooto ky'Omuyisirayiri era ddala we mutaaweerwe abali mu Middle East ajja kituukiriza batuuka kussa ne batuuka ne bagamba bassebo ne bannyabo abali mu meeting eno tukkirize nti ennaku 12 ze twamala nga tulwana n'eggwanga erya Iran n'ebirubiru ebyali ebibiri ekisooka ekyokkuba nyukirya wa Iran agende ku ttaka ekyokubiri ekyokuggyako obwa Ayatollah obwo obw'ensikirano tubuggyeko byonna byagaana
era bassebo ne bannyabu tukkirize akasajja kaatukuba tukkirize amazima googerwa tuli baswavu eri ensi ka Irani kaatukuba kaatulumba abasajja baseetinga ennyonyi babala Ayatollah Ali Khamenei babala wonna munange wabeera kuma omusajja naye na intelligence ey'amaanyi ampuliza ali ku Palo FM munda mu ggwanga erya Irani bamugamba basajja babala kukukuba wabula Irani yamanya nti bana basajja bali kuba nejjawo nuclear nga weegamba nti nuclear teyaliiwo era ekituufu teyaliiwo olw'ensonga bomba za Amerika zibakuba nuclear Allah bomba za omanyi bayita nuclear gwe genda obuuza ab'e Japan Amerika kyeyabakola Hiroshima Nagasaki kyeyabakola genda obuuze omusajja Amerika nga testinga bomb mother of all bombs nga bagitestinga gendako munda mu ggwanga Soviet mbasajja Abarussia nga batestinga father of all bombs nga bagitestinga kiki ekyaliwo genda obabuuze GBU ekuba etya kakati nuclear wa Iran bagamba obusajja bwa tuli baswavu Ayatollah gwe twayitubala twamukuba yagenda mu ttaka mukwano gwange ali mu Iran yaŋŋamba nti bakanya kulaba nga omukulu ne ku Friday tebaamulaba olwo nga sabiti bagenda kukuba eggwanga erya Irani intelligence ge balaga nti banange bagenda kulumba eggwanga erya Irani Ayatollah nga ali wansi nga tebamanyi gyali bateekateekako n'omukolo nga ku university antegeeza bino ebigambo kati yaddayo ali mu Irani antegeeza ngamba nti bateekateeka n'omukolo that week balyoke bakuba eggwanga erya Irani balirumbe nga bagala kulaba nti munange babala Ayatollah Ali Khamenei supreme leader w'eggwanga erya Irani bamubala bateekateeka omukolo n'entebe bagiteekawo Ayatollah bamuyita jje abeere asobole okulaba nti omukolo guno agubaako ogusiibula abaana Abayirani abamaliriza okusoma teyajja akasajja tekaalabika kati abasajja bagamba twaswala wabula solution eriemu tuyina mission yaffe gyentandikidde tuddeyo gye tutandikidde tuyina mission yaffe yakulembera Middle East yonna fe Abayisirayiri kali akasajja kagaanye kyekyali kigenda okukakubya kuba Irani yemu ku mawanga agali awo agakyagaanya okulemberwa bana abasajja Abayisirayiri bagamba kakati obala ki weetaaga ki waataayo kiki kyoyagala akasajja kagaanye kati ate gwokere ku makya bagambe nti bakuwe eggwanga eryetongodde tolaba nti Netanyahu tekisoboka gwe Palestine gwanga ng'ekirooto kyaffe twagala tukulembere Middle East yonna tujjako bakulembeze baliko ate mmwe betutaagala ate mwagala siteeti Palestine tebalina ggwanga oba nabadde njogerako ne baprofesa abamu naŋŋamba nti Palestine bagamba nti ŋŋenda mu nsi ki nga passport oba visa egamba kintiza omu Palestine kati bano kye balwanira abasajja kye baagala baali bakwata dda pulezidenti w'e Palestine kakati ate Abahamasi we bajjira kino kibalo kyabwe Abayisirayiri kirooto kyabwe ali ku Palo FM okufufuggaza bano bonna babateeke wansi babakulembere mu mbeera yonna wabula ekyennyamiza era Ayatollah yakutte ne ku ttama bw'ati yadde nga bulijjo akimanyi yazzeemu n'akwata ku ttama n'atya ensi n'agamba baana bange ensi nzibu Ayatul munafiqun thalatha era nateeza agamba nti ekisinga okwewuunyisa abasiraamu bannaffe be bagwa mu hadithi eno n'alonkoma amawanga naye bino binaatereera statement Ayatollah gye yakozesezza obadde okimanyi mu Middle East mu mawanga agali mu Middle East g'omanyi
kizibu nnyo entalo okuggwamu. Era obadde okimanyi nti Iran ekyayolekedde akaseera akazibu ennyo okufufuggaza Isirayiri olw'ensonga nti n'abamwetoolodde balimu Oluyisirayiri banneyiba be. Lwaki? Ensonga yino Ayatollah agijje yagamba ngenda kubaswaza naye nze mbalina wano. Sooka obire bannange bannaffe bana aba Royal Healers wakati nga bakugamba nti munange gwe n'atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers. Zikumazeeko ebbanga musajja gwe mukyala ali eyo ulcers zikuluma nga zikumazeeko ebbanga munange olina prostate yagaziwa bakusaamu akapiira bagala kusaamu kapiira prostate avamu no prostate cancer. Okitegeera ali ku Pearl FM. Weekwate bano aba Royal Healers bagamba nti balina amajaani ge bayitaaga azima. Gw'atannanywa ku azima ekyama ekiri mu azima ensi kati ekaaba azima. Azima afuukya azima wonna atalina azima mu makaago wejjanjabisa ki n'abaana bo ne mukyala wo n'abakozi bonna nanti gagula ogateekaawo gafuuke majaani gammwe. Gafuuke majaani ag'ewaka buno obwana bunfuuyisa kumukumu obwana buno nfulumamu empewo etali nnungi obwana buno nkola nsumagira nnyo buno bwomwana ate kati buno obwana busaagala kulya kateremu kitundu kya jjiikokko okawe kanywe. Azima nze mukomezaawo atamuyina ekyama ekiri omwo Mungu yasinga okukimanya. Kakati mwe abatawanyizibwa pressure sukaali ebizimba abalina obuzimba obutono n'obunene abakyala bakolesaako nkozesa ya family planning abalina ani yabagamba nti ani yawonera ddala mu mbeera yonna banyina kamunguluze kantolooze ate ebigere binnuma bigere bizimba ate musujjasujja teguwona byonna menye kindekeki ate mu abaami tebabeera bidde balesi kye bayita Royal Honey chupa ya mubisi ya Royal Honey eno chupa teeka buteesaawo nuuna. Hani afuuse hani mu Kampala muno Masaka Mbale Jinja buli omu akaaba hani yazze kulema babuza mukajjawa basajja atannakakombako naawe ayizulu atannakomba kahani kabisi ayizulu yegwamanyi ffe tuleno twemiisa ne kahani ate bino bisitulesi byonna twala tugende bye bimbuza amaanyi byonna twala tugende. Hani yazze kubijjawo ali ku Pearl FM bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba ku simu 074 9 14 09 0749 96 1409 berango bakubira munange kati bajja kulaba nti munange bakukwata obo bakyayireko delivery ekolebwa wonna wobeera oli enamba ku WhatsApp kweri mu mbeera munange yonna oba oli awo onaawona. Okategedde tuzzeyo mu Iran tuddeyo mu Middle East. Ayatollah Ali Khamenei munange supreme leader w'eggwanga erya Iran ategeeza agamba nti mbalabye abannanfuusi mbategedde bannange abannanfuusi mbategedde mbafunye era mbamanyi. Obadde okimanyi nti waliyo amawanga mu Middle East amabede agamaanyi ddala agamusijja gakugamba ekitiibwa kyago wabula muganda wange ali ku Pearl FM nti gasuubula gayina amakolero agakola ebyokulwanyisa ebirumba eggwanga erya Irani ebirumba eggwanga erya Lebanon ebirumba eggwanga erya Palestine ebirumba eggwanga erya Yemen mu basajja abahuthi ali ku Pearl FM. Obadde okimanyi nti amawanga ago factory ziri munda mu Middle East mwennyini nga si mu Isirairi kaoka wabula mawanga amalala. Ayatollah gatadde ku listi abagambye bano babano bannanfuusi bannange bafulumya amamundu agatukuba. Naye abadde amaliriza wonyigiriza ennyindo gireeto omusaayi tujja kuba ali musirimu akhulu musirimu omusiraamu muganda wa musiraamu munne but tujja kwekyawa abantu mmwe Middle East baganda baffe tugenda kwekyawa mwagala kutukuba ffe baneiba bammwe baganda bammwe mikwano gyammwe emisaayi gyammwe mwagala kutukuba mukolagana n'omulabe waffe nga gye muterese ebyokulwanyisa mwe mumuweesezaako ebyokulwanyisa ate alina kyazudde mu ggwanga erimu zi drone gwe zaava lyabadde tamanyi. wabula
abadde amaliriza agamba nti mbadde simanyi kinokulayira kuno kino ekigambo mwekiri baseeka banajulira baseeka banatuwa kuwola statement kati nzijje mu Irani agambye nti wallahi billahi tallahi nayongerako kino ekigambo warabbul kaaba kitegeeza abadde serious abagamba mutugende empola twekyaye naffe ng'Abayirani tukooyo babikkirira tugenda kubakuba lwaki sikoma wano kadde kankutte tugenda kukwatagana ku ssaawa 4 tutandikira awo biralamu bikyuse Mukama Katonda abankuumire atakuumira mpeera tutandikirawo mukkirize eriyo agamba naawe sigenda kwongerayo yadde sekendi n'emu because abaamukeeze bayingiddewo abaamukeeze bazze bakutandikizaawo kalina nange nnyo mukulu endolo otuzzi ate tukomye ku ssaawa 4 so okulaba nti ate tukifa bakula kikuba mpola mu mbeera yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akuume Mukama Katonda atakuumira mpeera mubeere bulungi era mweraba.